Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo oguli ku kalenda y'Obwakabaka bwa Buganda. Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo oguli ku kalenda y'Obwakabaka bwa Buganda. Zino nga zigenda kutegekebwa mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Empaka zino zitongozeddwa Minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Robert Sserwanja nga zigenda kwettabwamu abasuubuzi okuva mu masaza 18 agali mu Buganda. Oweekitiibwa Sserwanja akubirizza abakungu b'amasaza okutegeka obulungi abo bonna abaneetaba mu mpaka zino z'eggaali. Ayina ekisono ky'okuvuga eggaali. Ssaabasajja mwadde omukisa guno nazo tuzitandike. Tusaba buli alina obuyambi bwonna obuyamba abaana ab'enjawulo okuvuga eggaali. Buli mwana anyumirwe eggaali nti omukisa guno tugutwale. Bulemeezi egenda okutegeka empaka zino ssaako n'okwaniriza abava mu masaza amalala ag'omulundi guno. Ekyenjawulo ekiriwo ku luno nti abavuzi bakwawulwa ebiruyi bibiri nga wano waliwo abagenda okuvuga eggaali enzungu abangi ze bamanyi nga bukyenja ssaako ne maanyi ga kifuba. Sharon Nansuuga, MRU TV. Poliisi Nzinyamoto agamba nti batuukidde mu budde era basobodde okuzikiza omuliro guno newankubadde ng'ebintu ebiwerako bisaanyeewo. Omuliro ogutategeerekeseeko gye guvudde gukutte ekimu ku kisulo ky'essomero lya Nsanje Primary School e Makerere. Bo abatuuze bakoze butaweera nga bataasa ebintu by'abayizi ssaako okutaasa omuliro guno. Abamu ku bazadde n'abatuuze baddukiridde embeera batubuulidde ebibaddewo. Ye mmeeya w'e Kampala akubiriza gavumenti okusobola okuteekawo okusomesa abasomesa awamu n'abaana okuvvuunuka omuliro guno nga tewali agufiiriddemu. Katana Caroline Nora, MRU TV. Mu kino bali mu kuteekesa mu nkola ekiragiro ky'amasomo G ekyo. Mu kino bali mu kuteekesa mu nkola ekiragiro ky'amasomo G ekyo. Essomero lya Nsanje Express lyerimu ku ssomero mu Buganda. Essomero lya Nsanje Express lyerimu ku ssomero mu Buganda eryakola obulungi ennyo mu lusomo lwa 2023-2024. N'olwekyo bategese enteekateeka y'okwebaza omutonzi okukola obulungi mu bigezo byabwe. Moses Bangi akubiriza abayizi obutabaako muntu yenna ababuzaabuza okuva ku misomo gyabwe. Wano abayizi abakola obulungi bakwasiddwa ebirabo byabwe era ne beebaza n'okukola obulungi. Tibagmisa, MRU TV. Ebitundu bya Buganda eby'enjawulo omuli Kalungu, Ronga ne Masaka badduukiriddwa n'ebigimusa. Omwami wa Kabaka w'essaza lya Buddu ngono ye Pokino Jude Muleke akubirizza nnyo abalimi okufaayo ennyo okwongera ku mutindo gw'emmwanyi n'okunywa kaawa basobole okwongerera ddala ku mutindo gweyongere ne ku katale. Mu ngeri y'emu Pokino yeebazizza ab'ekibiina kya Cafe Africa okwongera ku mutindo gw'emmwanyi nga mu kino basomesezza abantu ddala abalimi abasukka waggulu wa 5 okutuusa ku mutindo gw'emmwanyi n'okwongeza ssente z'emmwanyi. Ye Dr. Nabadda omukyala akulira olukiiko lw'obulimi mu Buddu agamba nti abalimi bangi basumbuyizibwa ebicupuli eby'ebigimusa ebiri ku katale era bw'atyo n'asaba yenna ng'alina ebigimusa ebitatuukana na mutindo baleke okubitunda kubanga si birungi. Sharon Nansuuga,
MRUTV. Essomero lya Nsangi Express lyerimu ku ssomero mu Buganda. Essomero lya Nsangi Express lyerimu ku ssomero mu Buganda eryakola obulungi ennyo mu lusomo lwa 2023-2024. N'olwekyo bategese enteekateeka y'okwebaza omutonzi okukola obulungi mu bigezo byabwe. Moses Bangi akubiriza abayizi obutabaako muntu yenna ababuzaabuza okuva ku misomo gyabwe. Wano abayizi abakola obulungi bakwasiddwa ebirabo byabwe era ne bebeebaza n'okukola obulungi. Tibag Misa, MRUTV. Omutandisi w'essomero lino Reverend Sister Mary Assumpta Babirye agamba nti abazadde balina okukuumanga abaana baabwe naddala abo be bagamba nti tebakola bulungi. Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo oguli ku kalenda y'Obwakabaka. Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo oguli ku kalenda y'Obwakabaka bwa Buganda. Omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo oguli ku kalenda y'Obwakabaka bwa Buganda. Zino nga zigenda kutegekebwa mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Empaka zino zitongozeddwa Minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Robert Sseranja nga zigenda kwettabwamu abasuubuzi okuva mu masaza 18 agali mu Buganda. Oweekitiibwa Sseranja akubirizza abakungu b'amasaza okutegeka obulungi abo bonna abaneetaba mu mpaka zino z'eggaali. Bulemeezi egenda okutegeka empaka zino ssaako n'okwaniriza abava mu masaza amalala ag'omulundi guno. Ekyenjawulo ekiriwo ku luno nti abavuzi bakwawulwa ebiruyi bibiri nga wano waliwo abagenda okuvuga eggaali enzungu abangi ze bamanyi nga bukyenja ssaako ne maanyi ga kifuba. Sharon Nansuuga, MRUTV.